Clear? Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masuze mutya mwasibe mutya. Nudini ntege once again. Binje bigena maso mu gwanga mbabuuza ko mwenaje musinzira nakugamba akalulu kengedde ngabo nakusubira mu kwengera kitegeeza nominations zibazuwedde as a presidential oba presidents kitegeeza nakugamba muri mu kyetuyita aspiring kitegedde nobane buta candidate oba aspirants to candidates kati ali duly nominated oyo yabera candidate ne batugamba campaign zina kutandika officially nga 29 29 ye Monday no jola batutandise Monday na 29 September 22 2025 Kyagulanyi Sentamu bwenkebera wano ku line up ayimiridde atya asookeddewa Kyagulanyi Sentamu line up yendaga wano nti Kyagulanyi Sentamu ngenda kuzomeza 29 atookedde mu bitundu by'ejjinja ejjinja awo agenda kola kibayita manifesto launch ene ye NUP bweyimiridde kanji kusomere National Unity Platform Presidential Campaign Program gwatugoberera era olina okumanya nti kati ajja waffe katwetegeke Robert Kyagulanyi Sentamu asookeddewa Monday nga 29 manifesto launch ejjinja nga sikafuna fiti yes ejjinja wali awo ne batuvaawo Tuesday nga 3 abantu b'ebuyende Kamuli mwe mulidde empanga Bobi Wine ali awo ku lunaku olwokubiri Buyende owulira Kamuli Buyende osooka Kamuli nodde Buyende so muli awo oda basookewamu ne tusembere walala n'avaawo ku lwokusatu olwa wiiki eno etandise agenda kubeera Kaliro Luuka nammwe muli awo ku lwokusatu luno olwokuna alyoka ayambalagane n'abantu b'Ebugweri Namutumba eyo abakutte Kaganda lumu Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine abakutte Kaganda kati ku lwokutaano Mayuge Yidanda Mayuge Yiganga Friday Kyagulanyi Sentamu mugenda mulabako kimafia abantu b'e Mayuge abantu b'e Yiganga Kyagulanyi Sentamu asomze Saturday ekimanyi kigwe n'amenvu Kyagulanyi Sentamu olwo ng'ayingidde ennamayingo Bogiri abagamba ki kumulonda kumuleta kuba president ekyo kiwulidde wano line up gye nyinawo entonotono nyine ya Uganda Electoral Commission oba Electoral Commission gyeyise Presidential Elections 2025-2026 Campaign Program Candidates amanyi bagego gumanya amanya gamo untu ogwowagira YMTK Yoweri Ndowooza Museveni Tibuhaburwa Kaguta nga 29 agenda kubeera Munyonyo Makindye awo lera ekintu akitandise nammwe Munyonyo Makindye ne venue ki ndabye teyogeddwa wano KR NPP ndoza National Peasants Party omukulu oyo agenda kubeera Mityana Kasanda Sentamu mukugambye ali mu Busoga Ejjinja ANT tannafuna owe FDC ali Buyikwe omukulu Mubaraka Munyagwa atandikidde Kawempe ku butaka wava ebamuwadde kati nga 3 ye campaign kuula amalungi nga 3 NRM Luweero bagamba ye yaleeta government eno mu buyinza so Museveni atandikira eva Luweero kati wagenda Luweero nga 3 lugenda kubeera lwakubiri ekibanyi kigwe n'amenvu eva tubeerawo Kasana Luweero ekintu ne tugira
kyekibeerawo twaseesinga emyaka 30 eja president ana munsaasire emyaka 40 eja president Museveni ng'afuga eggwanga lino vis-a-vis Luweero district oba Luweero triangle. That triangle ekola Luweero, abagimanyi mugimanyi, abamanyi Luweero triangle yeriwa. Kakati triangle eyo President Museveni agenza okujjayo omulundi guno nga abantu ebikoleddwa mu Luweero byanjawulo kubibanjibwa. Wateekebwawo ministry namba kukola ku bantu b'akanyigo k'e Luweero, naye abantu bakyajja okkaayana. Obuzibu buli luddawa ng'ate tulabye abantu bangi ba beneficiary bangi. Where is the problem? Bo bano aba beneficiary tinga tebaggwayo. Where is the problem? Enguudo mu Luweero zikoleddwa tezikoleddwa? Nayise ku luguudo lw'e Kapeeka luno ne ndaba nga batandise odduddaabiriza. Kapeeka ove Matugga n'okwata olwo oluguudo balukola. Masuuliite eyo waliyo ebiri mu kukolebwa. Then bw'onoonya factories, amakolero agakoleddwa mu Luweero triangle today compared ku Luweero bwe yali edda, oyinza okugamba okay, this industrialization erinawo difference gyetaddeko ku Luweero much as olumu bw'oyita oyinza obutalaba. Lwaki? Luweero being a rural district with only its town council eyinza okukulemesa okutegeera enkulaakulana ebezze mu kitundu. Ne Luweero nga triangle gye njogerako kyalo. Disitulikiti zaffe tetugamba ez'ebyalo omuli obulimi, obulunzi saako n'ebijja byaffe. Kitegeeza togenda kusanga amasannyalaze nga gamyansa nnyo buli wantu nti endongo ekuba buli wantu, ne tutunulira waliwo ebituukiddwako. BMP bye twafuna mu Luweero, BMP bye twafuna omwemp ndowooza aliyo kati ate wa Nuupu mu kifo ekimu. Abantu babuuza nga tetumulaba. Musajja wange Sekabira tolabise. Obuzibu bwavaawo, abantu banyiiga ne balonda Nuupu luli. Ekizibu kyali luddawa? Bwe bayitamu bakugamba nti enjawulo tetugirabye nga bye twali tusuubira, naye ali ne gavumenti tukyalina bye tugikola ki bye tugibanja. So president agenda kubeera mu Luweero olunaku olwokubiri. Bannaluweero muveeyo mu bungi, mubeereyo mu mugire. Enteekateeka endala eriwa nga lumu Okitoba akasukire ddala bw'avaawo akasuka n'amalayo ye tava nju ku nju, agenza Mudata, Amorata, Dokoro. Ezo district ziri bbiri, Amorata, Dokoro. Abantu beyo nabo ate tulabe balina bizibu ki. Amorata, Dokoro yembeera gye batambuliramu. Naye nga sina kutwala Amorata Dokoro, kinajjukirwa nti ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omusanvu lwali lunaku lwakubiri, President Kaguta Museveni yagenda mu bitundu by'e Munyonyo, Salama Road, n'akola kye tuyita ground breaking ceremony for the reconstruction of the Salama Munyonyo Road. Gwawanga mu bitundu by'e Munyonyo, Salama Road. Bwe njogera ku kintu ekyo oba okimanyi. Ensonga eri nti abantu bano bakaabye oluguudo lwa Salama. But do not forget, make no mistake okulowooza nti Munyonyo Makindye West, Makindye East nti teyina nguudo. No, oluguudo lubadde lwa Salama Munyonyo lubaddewo nga terulina nkulaakulana. But lwakolebwako ndoza mu time ya Kyogamu 26-27 ne lukolebwa ne lukaddiwa like after 10 years luzze luddaabirizwa bwe lufa paka today luli mu kukolebwa. So Salama Munyonyo mwe mwali empanga omulundi guno oluguudo luli mu kukolebwa. Nayitayokko
mwezi nga gumwe mabega simanyi kati progress weri but at least construction yegenda maaso ekyo president yakikola na making sure oluguudo no lukolebwa lubenga luli ku mutindo kubanga lutwala abanene bangi nnyo mu ggwanga bwovaayo bayongerako katundu ki ewakulenkana that junction nayo yakolebwa I think kati erina weetuuse Salama kulekana junction eyo erimu kukolebwa ngekolebwa under Kampala City Roads Rehabilitation Project KCRRP Salama Munyonyo kyekyo ne Salama Munyonyo oba Munyonyo nga yo gyagenda okutandikira Makinde Munyonyo kitegeeza ki nti abantu baffe bano enkulaakulana emu etuuseeyo Munyonyo Makinde kyemubanja president mwe mukimanyi bwakola Salama Munyonyo mpozi waliwo kana akava wano ku bitaala namwe mukamusabako kakolebwe akava ku bitaala e Makindye kakkirirawo ku kalenda wa Haruna Mbirwawo ku bagita restaurant ifumba local food ewoma okirire paka awo ogate ku Salama Munyonyo road okirire obanga agenda agwa ku Salama oyamuke paka ku Entebbe road akakagudo nako kasaana okukolebwako mu byomu ku byenda ebizibu bayina ekirala ki ekirimu abantu be Munyonyo tebadde mbi bombuuza ekifo ekisinga okubeeramu amasanyu mu Uganda it is Makindye Munyonyo ebirala bibadde bitebinatambula obutale obuli omwo mu Kibuye Katwe Nakalaba obutale bubadde butya Kibuye awo ante katale ateke Kibuye kali wakati kaddamu eri Rubaga side eno ate Makindye gyatandikira ne batwala awo saawo wonna eyo constituency paka Munyonyo almost Makindye yonna nga tojawudde mu Muyenga muyina bizibu ki omukulembeze atandise nammwe lwaki abawadde priority ekitundu kino kirina ebintu ebyenkizo bingi nti almost emikolo egy'eggwanga egisinga ennaku zino bwe gituuka gikolebwa Munyonyo ate abantu be Munyonyo mweyisizza bulungi naye bw'onootuuka mu Munyonyo oba mu Makindye nga ye ojja kkebera obuguudo bufiida bungi nnyo bw'okwata wano mu Baraka oluguudo lwa Mubaraka ogende simanyi Buziga luddawa waliwo oluguudo erinnya linyiziva mu mutwe Lukuli Nanganda Lukuli bw'otuukayo olaba ensi eyaddala nga enguudo zivaako bwe ziti bwe zikkirira Kansanga Kabalagala Gaba paka eri Munyonyo ensi nzungu kakati ebizibu byammwe biri ki biyinza okuba misolo ebintu ebirimu abantu be biyinza okuba emisolo obumenyi bw'amateeka byanjigiriza obumenyi bw'amateeka buli butya ezo ensonga bwe zito ziyinza okubaayo Kyagulanyi Ssentamu ng'amaze okukkirira mu bitundu bya Busoga teweerabira nti Busoga eno bakaboniya Kyagulanyi Ssentamu lwaki ne mu kalulu aka 2021 mu campaign okwekalakasa okukyasinza okuba okw'ettabbu kwali mu Busoga mu kitundu ekimanyiddwa nga Luuka eruuka omukyala tanva mu mutwe by then yali minister wa presidency oweruuka nababaawo ebyakolebwa Kyagulanyi wuyo akwatiddwa waliwo bakasuka ki ku mmotoka bamutadde mu kamotoka ako akalinga akembwa bamusindiseeyo okwekalakasa gye kwava ne kusaasaana okuva e Masaka paka Jinja ekibuga kino ne kibirako ku bunkenke ennaku ezi kwe kwava abantu okubambula engoye bakola biki lwaki oliwo enyalemu emmotoka yako kale kikulaga abantu b'e Busoga engeri gye babaddewo ennyo ate Bobi Wine bw'onoonoonya radio zakyaddeko ennyo ne zikola impact radio zibadde za Busoga ndoza Busoga 1 Busoga 1 gyabaddeko ebbanga eyo n'endala zabadde agenda akyalako
bw'agamba nti kantandikire gy'olina amaanyi aleese. So abantu b'e Busoga Bobi Wine ku mulundi guno agambye era atandise nammwe. Atya nkusomedde line-up Jinja manifesto launch. Mwe mugenda okuwulira ku launch ya Kyagulanyi. Ebbanga lyabaddewo ayogedde omwaka mulamba yavaayo n'agenda wano Nateete. Abantu bagamba manifesto y'omukulu eriki tewaaliyo kantu. Kati gwe mukisa tuwulire Bobi Wine manifesto ye yeegamba ki? Kuba ebbanga lyonna ayogera Museveni bwali omubi ebizibu bya Museveni we musajja mubi abantu bano nti katwagala kuwulira manifesto ya Kyagulanyi eriki agenda kukola ki mu myaka gye 5